Tukyali mu ssuula yaffe ey'omukaaga mu kitabo kyaffe Amaanyi g'obuntu ekyawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Mu ssuula eno twongera okukenkuka mu bintu eby'enjawulo ebitubumba nga tutambula okutuukirira obuwanguzi bwaffe, ne bitubumba ne bituteekateeka bulungi, ne tusaanira okutuuka ku ekyo n'okutwala ekyo kyennyini kye tubadde tunoonya. Ekyokuyiga ekirala, tolinda biseera byangu, tolindirira ky'otolina. Kozesa ky'olina otandike kati. Ky'otosuubira kijja kujja, ne ky'osuubira mu bungi bwali tolowoozangako oluvannyuma lw'okutandika. Bajjajjaffe baalugera nti akubagulizaako oyagala wambazi. Yiga okukoleranga mu biseera embeera weesingira okuba nga tekusobozesa. Tubeerawo mu nsi ne tufuna endowooza nti oba oli awo embeera ng'eteredde naakola kino na kiri. Kyokka ogenda okwezimuukiriza nga buli lunaku lujja n'embeera esoomooza endala ekira ku eyo gy'obadde olowooza. Ne weesanga ng'oyongezaayo by'oteekwa okukola. Teri kiseera kituufu w'olina kukolera kintu. Ng'enjogera bw'eri, ekiseera kyonna kibeera kituufu bw'oba okola ekintu ekituufu. Tolinda mbeera gy'otomanyi era gy'otalinaako busobozi kufuga. Kola kati, kubanga leero olina obusobozi okufuga embeera ekwetoolodde. Naye olw'enkya lw'olinda lujja na byalwo. Ebimu ebiyinza okukusanga nga n'omukisa gw'olina kati gukuweddeko. Tolinda kufuna nsimbi nnyingi kutandika. Tolinda kufiirwa mulimu kutegeera bwe gutali gugwo. Tolinda kulwala kugwa wansi nga tokyasobola. Tolinda kufuna busobozi olyoke obeere ow'obuvunaanyizibwa, kye tugamba kiriwa. Tolinda biseera bizibu kukola nteekateeka ya biseera birungi. Tandika kati mu biseera bino. Kola bukozi enteekateeka yo leero. Mu mbeera yonna mw'oli otandike ku kiruubirirwa kyo. Embeera gy'olowooza eneegenda okukusanga ng'ekitundu ky'olugendo omaze okukitambula. Buli ky'olowoozaako ne Katonda w'abeera yakirowoozaako. Buli ky'otandika abeera akikkirizza, kubanga tosobola yadde okukirowoozaako singa abadde teyakikuteekamu. Tambula olugendo lwo ng'okimanyi nti tekwali kutegeera kwo okungi oba maanyi go, wabula ekisa kye n'okwagala kwe. Bw'oba obuusabuusanga bw'ataakisobole, manya ekintu kimu: tewandikitandise wadde okukirowoozaako singa teyaliiye. Tolinda mbeera kukyuka kubanga togifuga. Tandika kati ng'okyasobola. Abo bonna b'olaba b'olowooza okubanga bali ku ntikko waggulu baakyusa enneeyisa ne batandika okukola ebintu abantu abakyali wansi ddala bye baagaana okukola n'okutuusa kaakano. Ekyabasobozesa okusigala nga batambula si bulumi bwe bayiseemu oba bye bafiiriddwa mu kkubo, wabula obulungi bw'ebyo bye baali bafunye era bye baali banoonya. Buli lw'omanya obulungi obubaawo ng'omaze okuwangula, tewali kintu kiyinza kuyimirira mu kkubo lyo. Ndaba abantu mu muzannyo gw'ebikonde nga bafiirawo, naye ng'eŋŋuumi ezibakubwa tebaziwulira, kubanga amaaso n'omwoyo bibeera ku musipi n'ekitiibwa ekikuweebwa ng'owangudde. Ekyokuyiga ekikulu, tolinda biseera birungi. Tandika kati mu biseera by'olowooza nti bikaluubiriza. Ebiseera by'olowooza ebirungi binaagenda okutuuka, olugendo lwo n'oba olutuuse wakati nga n'ebyokuyiga ofunye bingi. Ekyokuyiga ekirala, tokoowa kugezaako okutuusa ng'owangudde. Totya kulemererwa, wabula tya obutagezaako. Abo bokka abatatya kugwa bigwo eby'amaanyi be bafuna obuwanguzi obw'amaanyi. Buli lw'embeera awo nzekka ne ndowooza ku mirundi gye nsazeewo okuva ku bye nkola nzireyo nkole emirimu egimpa ssente, sibala. Kyokka buli lwe ŋŋenda omwoyo gwange tegutereerayo, era nnyongera okukakasa kino kye mpandiise. Nafunako ku mirimu egyandibadde gimpa ensimbi ze njagala, naye nga gyonna nneesanga ngikooye nze kennyini nga tewali kintu kyonna kye bankoze kibi. Ekyalinga kindeetera okuva ku bino bye nkola kwe kulemererwa emirundi emingi n'abantu abammalangamu amaanyi. Naye mu byonna nneebaza ekisa kya Katonda ekitaŋŋanya kuva ku bye nkola, n'omwoyo gwange okusigala nga gunnumiriza okuva gye ndi okudda ku gye nteekwa okubeera, era bwe ntyo bwe najja nnemererwa emirimu egy'enjawulo n'obutagiwangaalako bbanga ddene. Kyokka byonna byanjigiriza enjawulo
eri wakati w'abawanguzi n'abalemererwa. Abawanguzi tebakoowa, so n'abakoowa tebawangula. Bwe ntunuulira ensi ez'enjawulo n'okusoma ku bantu abazze baleeta enkyukakyuka ez'amaanyi mu bulamu bw'abantu, beba abantu abaagaana okukoowa oba okuwanika emikono, naddala mu biseera ng'ensi yonna ekkiriza nti kyekisaanidde okukolebwa. Naawe ky'ova olabanga teri kijjukizo kyonna mu nsi nga kya muntu eyalemererwa. Mu Luka 18 okuva ku lusooka okutuuka ku lw'omwenda, waaliwo omulamuzi mu kibuga ekimu eyali tatya Katonda era nga tawana bantu kitiibwa. Omukazi nnamwandu eyali mu kibuga ekyo yajjanga gy'ali ng'ayagala omulamuzi ono amutaase ku baali baagala okumunyagako ebibye. Omukazi ono yamwetayirira emirundi mingi ng'agaana, okutuusa olumu bwe yagamba nti, newankubadde sitya Katonda era n'abantu sibassaamu kitiibwa, naye omukazi ono antawaanyizza nnyo, nja kumuyamba ku baagala okumutwalako ebibye, kubanga singa sikikola agenda kumumalako emirembe nga ntawaanya. Ekyawanguza omukazi ono si maanyi era si magezi, si bumanyi oba nsimbi, wabula kulemerako. Ebigambo bino bizza binnyongera obuvumu n'amaanyi okusigala nga ntambula ekiseera ne bwe kiba kizibu kitya, kubanga nange nzikiriza nti ebiro ebituufu nga bituuse nja kuwangula. Ku bantu bonna abawangula, nsanze batono nga ekyabawanguza maanyi gaabwe oba busobozi bwabwe oba bumanyi bwabwe, wabula okulemerako. Obutakoowa oba obutawanika mikono olumu kikira ebitone bye tulina, kubanga bangi ababirina nga kati obasanga baggwaawo dda. Waliwo ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Matayo 7 ku lunyiriri olw'omusanvu ekigamba nti, musabe munaaweebwa, munoonye mujja kulaba, era mukonkone mujja kuggulirwawo. Kubanga buli asaba afuna, anoonya alaba, era akonkona aggulirwawo. Ekyewuunyisa ku bigambo bino buli lwe mbisoma, newankubadde waliwo okusuubiza nti buli asaba afuna, anoonya alaba, era n'akonkona aggulirwawo, kyokka omuwandiisi tayogera mirundi emeka gy'olina kukola byakugamba. Teyayogera nti konkona emirundi bwe giti, oba noonyeza mu kifo kino, oba nti konkona oluggi luno. Ye yakoma kusuubiza busuubiza nti bw'onookonkona lunaggulirwawo. Tulina okusigala nga tusaba, oba emirundi emeka oba emeka. Tulina okusigala nga tusaba okutuusa lwe tulifuna, era tulina okusigala nga tunoonya ate mu bifo eby'enjawulo okutuusa lwe tulizuula kye tunoonya awantu. Era tulina okusigala nga tukonkona enzigi ez'enjawulo nga tetusosola okutuusa lwe tulituuka ku zaffe eziriggulwa. N'olw'ensonga eyo, bw'oba olina ky'oyagala okufuna, tegeera nti toli wekka. Abala bangi b'omanyi ne b'otomanyi bonna banoonya ekintu kye kimu. Gwe bw'okoowa kubanga ogudde nnyo, tekiyimiriza mulala, kyokka era tekikuwa ky'obadde onoonya kufuna. Singa osigala ng'oli mulamu bulungi era ng'otegeera bulungi, sigala ng'onoonya, kubanga emu ku nsonga enkulu eyawula abeegomba n'abeegombebwa bumalirivu buli muntu bw'alina okusigala ng'agezaako okukola ekyo ky'ateekwa okukola. Kale tokoowa kubanga biringa ebiganye. Towanika mikono kubanga embeera ekalubye, kubanga okuwanika oba okukoowa tekukwasisa mbeera nsonyi na kisa nti eneekugondera. Lemerako, tokoowa. Ddamu buto otandike. Ebirungi biri mu biseera by'ogenda okutondawo. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, tulina okusigala nga tusaba oba emirundi emeka oba emeka. Tulina okusigala nga tusaba okutuusa lwe tulifuna. Ekyokuyiga ekirala, olujja olumu okuggalwa si y'enkomerero. Tunuulira buli kufulumizibwa ng'okuyingizibwa okujja. Olujja olumu okweggala kitwale ng'eddoboozi lya Katonda erikulaga entandikwa empya. Abantu bonna tebasobola kulaba mangu busobozi bwo, era si buli muntu nti agenda kukuggulirawo ng'okonkonye. Emirundi mingi oyinza okugaanibwa si lwakuba tosobola, naye omuntu ayinza obutakutegeera oba okuba nga tamanyi ky'osobola kukola. Ne bwe baba babo abakumanyidde ekiseera, tobanyiigiranga naddala nga bakuggalidde. Teweerabira nti si kyangu mulanzi kutegeerwa babe. Kino kibeera bwe kiti kubanga abantu b'okuliddemu
babeera n'ekifaananyi ky'ebiseera ng'oli muto ne kijja kisigala ku bwongo bwabwe, era n'okula nga bamanyi by'osobola ne by'oteekwa okuba. Kati buli lw'okola ebyo bye batasuubira bafuna okuswala, kyokka era mu kifo ky'okukkiriza ate beenenye bambi banyiiga ne batandika okukuggalira obuggalizi, naye ekisa kya Katonda tebakiggalira. Totya kugaanibwa, kubanga buli mulundi gwe naziizibwa okubaako ekintu ekirungi kye ntuukako, ndabye nga Katonda yabanga ankyusiza kkubo kuntwala ku kisingako. Emirundi mingi tulwana nnyo okusanyusa abantu basobole okubeera mikwano gyaffe, oba basobole okutuwa omukisa gwe tulowooza nti balina. Kyokka munnange, nga bwe tuzze tulaba, si buli kirungi ky'olaba nti kituufu eri obulamu bwo n'okuyitibwako. Bwe ntunulira gye nvudde wange, singa nasigala mu makubo agamu, oba singa banzigulira mu bifo ebimu, osanga saalisobodde na kuwandiika kitabo mu kiseera kino. Nkizudde nti ebintu ebimu ebirungi birimu obulabe obuyinza okutujja ku mulamwa. Buli lw'ogaanibwa kitwale nti awo si w'olina okubeera. Omusambi w'omupiira gwe twalabyeko emabegako ayitibwa Messi, eyakwata engule ennyingi ez'okuteeba ggoolo n'okusukkulumizibwa mu basambi b'omupiira ab'ekyasa kino, yasooka kugaanibwa. Akulira ttiimu emu wamu n'abasawo abaamutunuulira ne bagamba nga bw'ataligejja era nga bw'atalifuna mubiri gusobola kumusobozesa kusamba mupiira bulungi, era n'okugamba kitaawe nti omwana agenda amuliise era amunoonyeza ebintu ebirala ng'okusoma so si omupiira kubanga tegwali gugwe. Tekyalobera mwana ono kusigala ng'ayagala mupiira, era tekyalemesa kitaawe kusigala ng'agezaako ku lwa mutabani we okutuusa lwe yayanirizibwa mu ggwanga lya Spain, awaali ttiimu eyakkiriza okumusasulira ensimbi z'eddagala ate n'emusigaza ng'atendekebwa okusamba omupiira. Abaasooka okumugaana tebaamanya nti baali bagaana omusambi ow'engule 10 n'omusobyo, omusambi omuteebi wa ggoolo ezisoba mu 600, ate tebaamanya nti bagaana omwana aliteekawo amakampuni agaliwa abantu emirimu ne gakyusa obulamu bwabwe n'okuweesa ensi ye ekitiibwa. Ffenna batugaanye emirundi mingi era bakyatugaana mwattu, kubanga si buli muntu nti asobola okulaba ggwe ky'olaba, ate batono Katonda baawa ekisa okulaba ekitangaala mu kizikiza. Kyenva nkulaalika ng'okugaanibwa bwe kibaawo mu bulamu, naye tekitegeeza nti sula by'oliko ogenda onoonya ebirala. Ekintu bwe kiba nga kye kikyo nga tolinaayo kirala, nyweza ekyo. Baleke boogere nga bwe baagala oba bakugaana emirundi gyonna. Gwe ddayo oyongere okuyiga n'okuyigirizibwa n'okukuguka mu ekyo ky'okola, era tokoowa kukikola okutuusa ensi entuufu lw'erikwaniriza. Omu ku bafirosoofa abajjukirwa ennyo mu ggwanga lya China ayitibwa Confucius yayogera ebigambo bino: buli lw'otokoowa n'osigala ng'otambula okugenda eri ebirooto byo, n'okwagala kw'omutima gwo, n'okwolesebwa kw'omwoyo gwo, ekiseera kituuka nga by'oyitamu si kikulu era nga tebikyalina makulu okuggyako ebyo by'oluubirira. Jjukira nti obulamu tebuli mu kuwangula buwanguzi mpaka kyokka, wabula okumalako empaka. Teweeraliikirira nnyo ku biseera by'omaze mu kkubo, wabula obusobozi bw'okusigala ng'otambula nga tokoowa era nga teweerabidde ky'oyagala. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, tunuulira buli kufulumizibwa ng'okuyingizibwa okujja. Olujja olumu okweggala kitwale ng'eddoboozi lya Katonda erikulaga entandikwa empya. Ekyokuyiga ekirala, obulamu bulinga sineema. Obulamu bulinga olutambi lwa sineema. Gwe muwandiisi w'olugero, gwe mukwasi w'ebifaananyi, era gwe muzannyi. Mwattu, obulamu bulinga sineema, era wenjogerera mu kiseera kino otudde mu sineema y'obulamu bwo. Abantu abalala bakulaba bakunyumirwa oba obanyiiza. Mu sineema eno gwe yawandiika olugero lwe twayogeddeko waggulu. Gw'ovunaanyizibwa ku kukwata obutambi n'okubuyunga. Gwe muzannyi omukulu ate gwafulumya sineema yo. Kino kitegeeza obuyinza bwe bw'okusalawo engeri sineema yo gy'etandikamu n'engeri gy'eneefundikiramu. Olina obuyinza okusalawo gw'ozannya naye, obudde, ekifo n'ensonga ekuleetera okuzannya n'abo. Naye bwe weetunuulira bw'oti, olaba nga akatundu ke waakazannyako kakunyumira,
Simanyi ggwe omu ku bagenda okuwangulirwa mu sineema yo. Ye abaffe, olina olugero oluwandiike lw'ogoberera oba naawe okeesa lukya ng'enkoko y'omutamiivu kukeera ku makya kunoonya butundu mu sineema z'abalala. Bw'oba nga toyina lugero lw'ogoberera ng'ozannya, awo ako kaba ate kennyini. Tandika kati okuwandiika olugero lwo osobole okuba nga by'ozannya ne b'ozannya nabo bisinziira ku lugero kye lugamba. Omuzannyi asinga mu sineema yonna y'oyo azannya ng'agoberera ebiwandiikiddwa era ng'alina omulamu omutuufu gw'aliko. Bw'oba nga toyina lugero lw'ogoberera, buli kiseera ogenda kuba oyomba n'abantu b'ozannya nabo, ate toliba na ky'oluubirira okuggyako ebyamangu. Tosobola kunenya muntu yenna oba ebintu ebikwetoolodde ku lugero lwe weewandiikira, lwe weezannyira, lwe weekwatidde, ate lwe weefulumirizza. Sirika busirisi onyumirwe sineema yo. Ekigambo sineema bwe bulamu bwo obukolebwa endowooza yo n'ebikolwa byo. Ofaanana nga bw'ofaanana kubanga okwo kwe kusalawo kwe waakakola emyaka gyonna egiyise. Bw'onookyusa okusalawo okwo, bingi ebigenda okukyuka mu bulamu bwo. Abantu abagenda okukyuka, naawe osobole okunyumirwa obulamu bwo. Toyinza kunenya muntu yenna olw'embeera gy'omanyi obulungi, gy'ogaanye okubaako ky'okola ekyuke era gy'ovunaanyizibwako gwe kennyini. N'olw'ensonga eyo, kola by'omanyi nti onoobyenyumirizaamu era binaakusanyusa. Beera n'ekirooto ekikulembera olugero lwo. Ekirooto si tegeeza ekyo ky'olaba nga weebase, wabula ekyo ekitakukkiriza weebaka n'osigala ng'otunula mu matumbi budde. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, obulamu bulinga olutambi lwa sineema. Gwe muwandiisi w'olugero, gwe mukwasi w'ebifaananyi era gwe muzannyi. Kale zannya ekyo ky'olaba ekinaakusanyusa era ekirikuwa essanyu n'abantu abali kuvaamu. Ekyokuyiga ekirala, yamba bw'oba osobola. Emmeeme egabaagaba eneegejjanga. Nsonga ki esinga okukaluubiriza abantu mu kuyamba abalala newankubadde nga balina obusobozi bwonna? Obulwa bwe businga okuva ye muntu okuyamba ng'asuubira okufunamu mu bantu abo b'aba ayambye. Kino nno tekitegeeza kusukkawo olina kukoma, naye naawe okutuuka w'oli olina abakukutte ku mukono bangi, abakulambise era abaakuwa omukisa, so newankubadde nga si ggwe wali osaanidde nnyo. Kaakati ggwe okuyamba toyambye, ate tokomyawo n'okulemesa olemesa. Bw'omanya nga tosobole kuyamba muntu, tomulwanyisa. Muleke ayitewo ng'oluggi lw'olinako obuyinza tomaze kulusiba. Simanyi oyamba naawe osuubira okukusasula. Weebuuzeemu, singa abaakuyamba n'abakuyambye mu mbeera zonna nabo baalekayo oba baasibawo busibi, osanga omuntu eyandibadde akulambika ate nga yayimiridde mu kkubo. Kyokka ekisinga okwewuunyisa ng'ate ye yatuuka dda, ng'ali ku ntikko y'ekyo ky'akola. Ddala buno tebubeera butiitiizi na mitima mibi? Okubeerawo kwaffe ate tekuliiwo kuganyula ffe wabula abantu abalala, kubanga ate bye tunoonya biri mu balala. Okusobola okubifuna tulina okuyimirirawo ku lw'abalala. Omuntu gw'oyambye mu mutima omulungi, muleke ye akole kyonna ky'ayagala, kubanga teri musizi atakungula ku byasize. Bwe nsoma ebyafaayo by'ensi n'okusingira ddala eby'eggwanga lyaffe lino Uganda, abantu bonna balya ku makungula g'ebyo bye baasiga. Ensi eringa musipi gwa mpale. Ekitundu ekisooka bwe kiteekebwamu kibeera kirowooza nti kiresse ekirala okugenda okwezimuukiriza ng'ate kirina kunyweza kiri ekyasigadde emabega. Buli muntu mu nsi yeetaagisa, era ekisinza okukuza ensi z'abakyeruppe kwe kuyambagana. Omuntu bw'azuula ekitone mu mulala amuyamba ng'ayamba owuwe ddala, kubanga bo baakiyiga era bakimanyi nti obuwanguzi bw'omuntu omu ate busobola okukyusa obulamu bw'abalala bangi n'ensi yonna okutwalira awamu. Kyewuunyisa nnyo wano ewaffe, omuntu bw'alaba ojja ng'aggalawo, bw'alaba olinnya ng'asuula eddaala. Kino kireetebwa embeera y'omuntu okuba nti tamanyi kyali. Lwaki enkoko yandirwanyisizza akasanke? Singa enkoko emanya nti nkoko n'akasanke bwe katyo, mba sirabawo lutalo mu nsi.
naye okwagala okulowooza nti gw'osaanidde okufuna buli kirungi kibi nnyo. Bajjajjaffe baalugera nti ono alya n'oli alya y'emmere egenda oba ewooma. Okweyagaliza kirungi, naye bw'osukka w'olina okukoma ofuuka ekintu ekirala ekitagasa. Newankubadde abantu ab'ekikula ekyo bangi, kyokka tusaanye obutalekaayo kuyamba abo be tusobodde, naddala ng'oli mu mbeera erina obusobozi okukola oba okuyamba omuntu oyo. Edda nga tukyali bato, taata yatugambanga nti ddyo bw'agabanga kona alemenga okumanya. Toyambanga osuubira okusinzibwa, okuwaanibwa oba okufunamu. Yamba kubanga olina obusobozi mu kiseera obwetaavu we bulabikidde. Buli lw'oba olina obusobozi okuyamba, yamba kubanga newankubadde tukakaaluka n'olw'ekyo kye tufuna, naye tufuuka ab'omugaso mu nsi olw'ekyo kye tugabye. Okugaba kusinga okufuna, era naawe lekeraawo okubeeraawo ng'olindirira kukuwa na kufuna bufunyi, naye ng'ate ggwe mwattu tolina kantu konna koovaako nga zikalooli. Gaba ky'oyagala okufuna. Omuntu afuna ekyo kyali omweteefuteefu okufiirwa. Tosobola kufuna kakadde nga tosobola yadde okufiirwa omutwalo. Era nga bw'ogaba naawe bw'onoofuna, akuwa gw'owa. Omwavu tagaba era tafuna. Oyinza okulaba abagagga nga bafuna nnyo, mwattu basiga kinene newankubadde bamanyi nti basobola okufiirwa. Kyokka abafuna akatono basiga katono olw'okufuna endowooza nti bajja kufiirwa. Yamba banno kubanga naawe wayambibwa, oba si kyo kubanga olina obusobozi. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, toyamba ng'osuubira okusinzibwa, okuwaanibwa oba okufunamu. Yamba kubanga olina obusobozi mu kiseera obwetaavu obulabikidde. Ekyokuyiga ekirala, osobola okubumba embeera y'obwongo bwo. Bye tufuuka mu nsi biva mu birowoozo byaffe, kyokka ebirowoozo byaffe bibumbibwa embeera y'obwongo bwaffe. Olumu okutya kintu kirungi era mwattu kiyamba. Buli lw'obeera n'okutya kukuyamba okweteekateeka obulungi n'okwewala ensobi ennyangu. Bajjajjaffe baalugera nti okwerinda si buti, ensanafu etambula egaludde. Embeera eno eva mu kutya n'ekuwaliriza okubaako ky'okola okusobola okwerinda ebiyinza okubaawo. Buli muntu alimu okutya era kirungi. Okutya we kubeererayo ekizibu kwe kubanga mu kifo kyaggwe okubeera n'okutya, ate okutya ne kubanga kwe kukulina. Bw'owambibwa okutya, toyinza na kusala magezi gonna kubanga obeera muddu waakwo. Kyokka okubeera nga ggwe ofuga okutya, obeera n'omukisa okumanya ebikuleetera okutya ate n'obisalira amagezi. Kafulu mu by'enkola y'obwongo ayitibwa Abraham Maslow yagamba bw'ati: obulamu kitegeeza kukula. Osobola okudda emabega w'owulirira emirembe naye nga tewali kukula, oba okugenda mu maaso okwaŋŋanga okutya kwo entakera, olwo olyoka osobola okukula. Kiva gy'oli okusigala awali emirembe awatali kukula kugenda mu maaso, oba okugenda wakaluubiriza n'olwanagala n'okutya kwo buli kiseera, oluvannyuma n'osobola okugenda mu maaso. Oteekwa okuvvuunuka okutya kwo osobole okweteekerateekera omukisa abangi gwe batya mu kiseera kino. Tolinda kumala kulaba mukisa, osooka kugweteekerateekera nga tonnagufuna. Kisingako okweteekerateekera omukisa ogutaliiwo okusinga oguliwo naye nga toli mweteefuteefu kugukozesa. Abantu bangi bamala ebiseera nga tebalina kye bakola okuggyako okusaba ennyo okufuna omukisa, ate oluvannyuma lw'okufuna omukisa ogwo, olwo ne gubafuukira eriggwa mu kigere, anti nga baali tebagwetegekedde. Buli kiseera beera ng'oteekateeka ebirowoozo byo nga bizimba era nga bikutwala mu maaso. Manya nti ebintu 9 ku 10 ebyetoolodde obulamu bwaffe obwa buli lunaku bimalamu bumazimaanyi. Abantu abatwetoolodde, amawulire agafulumizibwa ku mikutu mingi, byonna bitumalamu bumazimaanyi. Amawulire agasinga gaba gasoma baamusse, yeetuze, yabbye, yatemudde, baamukutaasira n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kwe kugamba obwongo bw'abantu ne buba nga tebuyambibwa kuteekebwateekebwa na bintu biyamba abantu kugenda mu maaso, okugeza emitwe egigamba
agaggawalidde mu kusuubula, yatandika n'emu kati ali mu 1000, obulungi obuli mu kulunda n'okulima n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Ensi ekyuse nnyo, amawulire amabi gatambula nnyo okusinga amalungi, naye abavunaanyizibwa ku nsonga eno beerabidde akatundu ku bwongo bw'omuntu oba kye tuyita subconscious mind, akatereka buli kyasinga okulaba ne kakifuula ebirowoozo ebifuuka ekitundu ku bulamu bw'omuntu, oluvannyuma ne kassalawo kinene nnyo ku muntu by'alowooza ne bw'alaba ensi. Mu nsi ezifaayo ku kuzimba endowooza z'abantu, tekikkirizibwa kuteeka bintu byakufa mu lwatu, kubanga kituuka ekiseera nga kifuuse ekitundu ku bulamu bw'abantu ne batandika okuba nga tebakyakutya. Abantu basaana kuwulira, kusoma, kulaba na kubuulirwa bintu bibazimba. Bw'olaga omuntu nti ebintu bisoboka, n'awulira nti bisoboka, n'asoma ku ebyo ebisobose, obeera omuyamba okuzimba okwekkiririzaamu n'amaanyi okulwanyisa okutya. Zimba ensi ekwetoolodde ng'ejjudde ebintu ebikuwa essuubi era ebikuzzaamu amaanyi. Ku ssimu yo teekako amaloboozi ag'emisomo gyaffe egya laadiyo n'ebintu ebirala ebikuzimba. Mu nnyumba yo teekamu ebifaananyi by'ebintu by'oyagala. Soma, wuliriza era laba ebintu byokka ebikuzimba. Kino kikuyamba nnyo okusigala ku mulamwa, ne bwe kuba okusoomoozebwa okufaanana kutya nga kukusanze, osigala okkiriza nti bisoboka, kubanga obwongo bwo kye kintu ky'obuliisa buli kiseera. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, oteekwa okuvvuunuka okutyako osobole okweteekerateekera omukisa abangi gwe batya. Ekyokuyiga ekirala, oli kyamaguzi, oli kyattunzi mu nsi. Olina obuyinza okulaba nga weezimba osobole okuvuganya ku katale. Buli lwe neetunuulira neeraba ng'ekintu ekyamaguzi ekitundibwa mu katale, era bwe ntyo bwe njagala naawe weerabe. Lowoozaamu muli, singa obadde kyattunzi wandibadde ogulwa ssente mmeka? Kiki ky'ogasa abakunoonya? Wandimaze ebbanga ki ku mudaala? Osobola okuvuganya ebyamaguzi ebirala ebirina omugaso gwe gumu ng'ogugwo? Olowooza kiki ekyandiwalirizza abantu okugula ggwe ne batatwala byamaguzi birala? Ebibuuzo ebyo byonna bikulu, era ng'otambula mu nsi muno weerabenga ng'ekyettunzi abantu kye banoonya okubayamba. Kino kinaakuwa obusobozi okumanya ensi kyeyagala, ate naawe olwo ne weeteekateeka okuwa ensi kyenoonya. Buli lw'olowooza ku bibuuzo ebyo oyinza okutegeera ebifaananya abantu nga bwe bafaanana, ebibafunyisa bye bafuna, n'ebibatwazisa ng'ensi bwe batwala. Ekyamaguzi ekyettunzi kyekyo ekirina omuwendo eri abakyetaaga. Singa weetunuulira n'omala okuzuula nga ddala waliwo ekibulawo, kijja kukuyamba okweteekateeka obulungi n'okwezza obujja, osobole okuba ng'osaanidde okubeera mu katale k'ebintu ebirina omugaso omungi. Ffenna mu nsi tunoonya kubeera bulungi nga tufuna bye twagala ebituyamba n'abantu baffe okubeera obulungi. Naye naawe ng'omuntu osaananga okwebuuza oba ddala oli ku mutindo ogukusobozesa okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Oteekwa okuba nga weekozeemu omulimu ogumala okusobola okusikiriza ebyo by'onoonya nabyo bisobole okukunoonya. Oli kimuli, oteekwa okubeeramu omubisi ogusobola okusikiriza enjuki okujja gy'oli. Naye bw'oba toliimu balala bye banoonya, olwo onoofuna otya ggwe ky'oyagala? N'olw'ensonga eyo manya nti oli kyattunzi, era fuba okulaba ng'oli ku mutindo ogwo ensi gw'eyagala, naawe osobole okuvuganya mu katale k'emikisa. Mu nsi bw'oba oyagala okuvuganya, kola okusingawo ku ekyo ky'osasulirwa okukola. Gaba okusinga ne ku ekyo ky'olina. Gezaako okusinga ne bw'oyagala. Luubirira ebisinga ku busobozi bwo, era singawo abangi we bakoma. Fuuka omukkiriza w'okukkiriza kwo, obeere omuddu w'okuyitibwako, ate osigale ng'oli muyizi w'obulamu atakoowa kuyiga. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, mu nsi bw'oba oyagala okuvuganya, kola okusingawo ku ekyo ky'osasulirwa okukola. Ekyokuyiga ekirala, bwe kiba kyangu si kya bwakatonda. Buli lwe kibeera kikaluubiriza ennyo nga naawe kikuleetera okubuusabuusa, kiremereko, kibaamu omulamwa. Katonda takuwa kirooto kifaanana mbeera mw'oli.
era teri lunaku na lumu Katonda lwakuwa kirooto mu kiseera ng'olina obusobozi bw'okukiteeka mu nkola. Buli muloosi abeera n'embeera enzibu ennyo nga si kyangu kukkiriza nti n'ebyaloota bituufu, era bwe kutaba kuyambibwa nnyo na kulambikibwa abantu abayise mu mbeera eyo, abantu bangi bakoowa ne bawanika emikono ne be babadde baluubirira ne babivaako. Bwe nsoma ebyawandiikibwa ebitukuvu n'ebyafaayo by'ensi eno n'abantu ab'enjawulo abazze bakola eby'amaanyi, buli muntu ayogera ng'okusooka bwe kyali ekizibu okukkiriza nti ekirooto kyali kyangu kyakutuukiriza, era bwe guli ne ku bantu bonna abatwetoolodde mu kacyo kano. Bangi olw'okuba tebasobola kulaba ky'olaba, tekitera kubeera kyangu kukkiriza by'oba oyogera. Abantu gye bakoma okubuusabuusa ekiruubirirwa kyo, wabeerawo ensonga bbiri ezeetaaga okwetegereza. Esooka, oyinza okuba ng'oli kumpi kugwa ekigwo eky'amaanyi, oba oyinza okuba ng'oli kumpi kukola byafaayo. Wano kisaanye okwekebera ennyo mu mwoyo gwo nga weewuliriza ate n'okwebuuza ku bantu ab'enjawulo naddala abategeera ku by'omwoyo nga bannaddiini, oluvannyuma n'abakola ekyo ky'oyagala okukola. Obusukkulumu tebusobola kulabibwa buli muntu, okuggyako abo abatono ennyo Katonda baaba awadde ekisa. Singa abantu baali basobola okulaba ebintu ebimu, ensi yandibaddemu obutemu n'embeera embi nnyingi. Ndabye nga Katonda akweka abantu ab'amaanyi mu mbeera embi, buli muntu z'abuusa amaaso, kimusobozese okubayisaamu nga bw'abasomesa, kyokka ng'ensi tebataddeeko maaso. Teweetaaga muntu yenna mulala kukusalirawo ekisoboka n'ekitasoboka, kubanga amazima teri kizibu mu maaso ga Katonda. Katonda atuma abantu ebintu ebikalubo ddala, naye ekyenjawulo buli gw'atuma amuwa obusobozi okukola ky'amwetaaza. Obuvunaanyizibwa bubeera eri oyo atumiddwa okwekkiririzaamu ate n'okukkiririza mu mwoyo amuyise okukola ekyo ky'aba ayagala okukola. Kale, okuggyako abo abatono ennyo abalina gaalubindi okulengera ewala era nga bagezeseddwa nnyo, abasigadde baleke. Leka boogere, ziba amatu, kubanga okuyitibwa kwo kwa mwoyo. Gwe wekka abeera akuwulira. Nkikakasizza nti buli lwe kibeera ekizibu ennyo nga kikaluubiriza era nga naawe kikuleetera okubuusabuusa ebiseera ebimu, kibeeramu omulamwa, tokita lemerako. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, buli lwe kibeera kikaluubiriza ennyo nga naawe kikuleetera okubuusabuusa, kiremereko, kibaamu omulamwa. Ekyokuyiga ekirala, oteekwa okukola ky'olina okukola. Kola kyoteekwa okukola osobole okukola ky'oyagala okukola. Nga bwe tuzze tulaba ng'abantu balowooza nti okukola kye baagala okukola waliwo ebiteekwa okubeerawo, naye omuntu yenna alina okukola ky'ateekwa okukola okusobola okukola ky'ayagala okukola. Tosobola kuwangula mu kkubo lyakuyitibwako okuggyako ng'otandise. Okubeera n'ekirowoozo eky'amaanyi naye nga tolina ky'okolawo tekirina makulu, kubanga embeera gy'oyagala eteekwa kukusanga mu kkubo ng'otambula. Sinnalabayo mukisa gwasanga muntu yeetuddeko nga talina kyakola era ng'ali awo atudde alinze bulinzi. Olaba ne bwe kubeera kufuna mirimu, kyanguwa nnyo ng'olina omulimu. Abaana bangi bakyusa emirimu buli mwezi, okuva mu bitongole ebimu okudda mu bitongole ebirala, kyokka nga waliwo abalala abamaze ekiseera nga baginoonya naye nga tebagifuna. Bw'oba olina ky'oyagala, oteekwa okutandika kati, ng'otandikira awo w'oli, ng'okozesa ekyo ky'olina, nga bw'olinda ky'oyagala kikusange. Tofa nnyo ku ngeri gy'otandiseemu, kubanga ndabye nga amasomo mu nsi agasinga okubeera ag'amaanyi tugafuna nnyo nga tukkiriza okusitula ekigere ekisooka nga tuluubirira ebirooto byaffe. Tandikira w'oli awo, kozesa ebyo ebitono by'olina, ng'okukkiriza kwo, ebisigadde onoobiyigira mu kkubo, oba omukisa ogumu gunaakusanga. Jjukira nti basindika asitamye era baseesa mu gwaka. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, bw'oba olina ky'oyagala, oteekwa okutandika kati, ng'otandikira awo w'oli, ng'okozesa ekyo ky'olina, nga bw'olinda ky'oyagala kikusange. Ekyokuyiga ekirala, mu nsi temuli kubuuka madaala. Batugaana okugezaako okulingiririza mu biri ewala, kubanga
olujegere lw'entuuko baluva nnyingo ku nnyingo. Buli muntu lw'abuuka eddaala erimu ebiseera bingi yeesanga akomyewo we yatandikira. Kikulu nnyo okukkiriza okuyita mu buli mutendera, kubanga buli mutendera w'oli gubeeramu amasomo agakuyamba okuyiga eby'omutendera oguddako. Twala ekyokulabirako. Omwana tasobola kubuuka kibiina, kubanga ekyo kyalimu kati kye kimuteekateeka okugenda mu kiddako. Buli lw'abuuka omutendera ogumu abeera alina bingi by'abuuse ebiyinza okumuleetera okusigala mu kibiina ekyo mw'aba abuukidde. Omuntu okusobola okutuuka ku kuyitibwa kwe, buli lunaku lubeeramu ekyokuyiga era lubeera lumuteekateeka. Ekintu ekisinga obukulu kwe kumanya amakulu g'okubaawo okwo n'ekikufaananya nga bw'ofaanana, wabula si kudduka buddusi kubanga oyagala okutuuka amangu. Ekireetedde abantu abasinga okugwa ebigwo naddala mu mulembe guno kwe kwagala okuyitawo amangu n'okwewala okukaluubirirwa. Omuntu yeetaaga okubaako by'ayiga mu buli mutendera asobole okuzimba omusingi ogusobola okuwangaala. Totya ngeri gy'otandiseemu era toyanguwa kubuuka olw'okwewala ebikukaluubiriza. Entandikwa yonna ebeera nzibu era olumu ebanga omutali makulu eri abasinga, naye bw'okkiriza okubiyitamu byonna, oluvannyuma ozuula nga byali by'amakulu nnyo eri enteekateeka y'obulamu bwo. Olunaku olumu ng'oyimiridde ku ntikko y'olusozi, ng'ekyali ekirooto okirabako, ng'ofuuse omuntu oyo gwe walabanga mu ndaayo, oliraba abantu nga bajja gy'oli okukubuuza engeri gye wakikolamu. Olijjukira okugezesebwa kwe wayitamu, n'okusingira ddala olisiima amakulu g'obutabuuka mutendera gwonna. Weetaaga okukozesebwako, weetaaga okulemererwako, weetaaga okukola n'otosasulwa, weetaaga okunyoomebwako, weetaaga okukaluubirizibwako ennyo nga tosobola kufuna byonna by'oyagala, osobole okuwa ekitiibwa ebintu byonna ate wamu n'abantu. Buli lw'otabuuka mutendera obeera n'abantu bangi abajulira obuwanguzi bwo, abasobola okugamba nti twamulaba nga talina kyali, era onooba olina by'osobola okusomesa abalala okusinga ng'obuuse ofune ebyamangu. Buli lw'obuuka eddaala tofuna magezi gakuuma by'olina na kubiwa kitiibwa, kyebiva biggwaawo nga bw'oba wabifuna. Si kirungi kuwangula nga tolina lugero, kubanga bangi babeera tebasobola kubaako bye bakuyigirako, naye okugezesebwako, okulemererwako wamu ne by'oyize bye bintu ebikola obunyuvu bw'olugero lwo. Bwe kiba ng'obuwanguzi bujja olw'abantu abagula olugero olwo, lulitunda nnyo singa abantu banaaluzuulamu amakulu. Ensonga esinga okutta ebintu ku mulembe guno, kubanga abantu bangi babalowoozesezza nti basobola okufuna nga tebalina kye bakoze. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, buli lw'obuuka eddaala tofuna magezi gakuuma by'olina na kubiwa kitiibwa. Ekyokuyiga ekirala, n'abakkiriza balemererwa. Okukkiriza kulungi era kutusobozesa okusigala nga tutambula mu biseera ebizibu. Kyokka okukkiriza kwokka okutaliiko kutegeera kulinga ekyombo ekitalina ndagakkubo kye tuyita kampasi. Mu byawandiikibwa ebitukuvu tujjukizibwa nti bwe tunaabeeranga n'okukkiriza, wadde nga kutono nnyo ng'ensigo ya kalidaali, tuligamba ensozi ne zituviira era teribeera kintu kyonna kiritulema. Ebyo nno bisangibwa mu Matayo 17:2. Okukkiriza kye kintu ekikyasinga ebintu byonna ebirowoozebwako, kubanga tekuyiwangako muntu okuggyako abantu abakooye ne bayiwa okukkiriza kwabwe. Kyokka bwe tugamba okukkiriza, tetutegeeza nti keera ku makya otuulaawo nga tolina ky'okola kubanga ggwe olina okukkiriza. Nedda. Newankubadde tujjukizibwa okukkiriza, naye tulabye abantu bangi omuli ne Mukama waffe Kristo ne Nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bonna baalina okuteeka mu nkola okukkiriza kwabwe. Musa bwe yali akulembedde abaana ba Isirayiri ng'atuuse ku mugga, yasabibwa okukozesa omuggo gwe ogwali mu ngalo ze. Newankubadde yalina okukkiriza, singa teyakozesa muggo gwe, ennyanja
kwawula mu nnyanja nga tasabye Musa kukozesa muggo gwe. Ndowooza nti kyali kigenderere Katonda ng'ayagala tuyige nti newankubadde tulina okubeera n'okukkiriza, tuteekwa okutuukiriza ekitundu kyaffe, awo n'ebisigadde bisobole okubeera oba yabiteeke mu nkola. Okukkiriza kulinga ensigo, singa tesimbibwa tesobola kubala bibala. Kyokka okukkiriza bwe kuba nga nsigo, erina okufukirirwa esobole okukula, okugirabirira esobole okufuukira ddala omuti, esse ebibala, era ng'ekiseera ekituufu kituuse bikungulwe. Emitendera egyo 5 egy'okukkiriza omuntu gy'ayitamu okusobola okulaba ku kukkiriza kwe nga kukola mu bulamu bwe, ateekwa okugigoberera. Kale naawe weebuuze, sigaanye oli mukkiriza era okkiriza, naye oyise mu mitendera egyo gyonna? Okukkiriza kwo okusimbye, okulabiridde, okufukiridde, era ebibala bwe bizze obikungudde? Ekitegeeza tewali kyabwerere mu nsi newankubadde omukka gwe tussa, singa tugaana okugussa era tetubeera na bulamu. Olaba ne Mukama waffe yalina okutambula amalungu n'okusaabala ennyanja, okusiiba ennakwana, okwewaayo eri abaamunoonya, okutulugunyizibwa n'okukomererwa. Ate olwo ggwe nange omuntu okukeera obukeezi n'agamba nga bw'akkiriza, tekikyusa bulamu bwe wadde okumutuusa ku by'ayagala. Ateekwa okuteeka mu nkola ebyo by'alina okukola. Bw'oba olina ky'oyagala, oteekwa okukola ennyo ate n'amagezi, kubanga okukkiriza okutaliiko bikolwa tekulina makulu. Ate n'okukola obukozi nga tolina kukkiriza, era olugendo lubeera lumpi ddala. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, okukkiriza kulungi era kutusobozesa okusigala nga tutambula mu biseera ebizibu. Kyokka okukkiriza kwokka okutaliiko kutegeera kulinga ekyombo ekitalina ndagakkubo. Ekyokuyiga, gumiikiriza ate wekkiririzeemu. Ekinyonyi ekitudde ku ttabi tekyeraliikirira ttabi kumenyeka, kubanga okukkiriza kwakyo tekuli mu maanyi ga ttabi oba omuti, naye mu biwawaatiro byakyo. Ebintu byonna bitwala ekiseera kinene ddala. Gwe teebereza ebbanga omwana ly'amala mu lubuto lwa nnyina. Kamunye gy'olaba mu bwengula ekusanyuse nnyo, yamala mu ggi ebbanga eriwera. Omukulembeze oyo ow'amaanyi gw'olaba yalina emyezi 9 mu lubuto. Kale naawe tokoowa era toggwamu maanyi olw'embeera. Kiyinza okutwalako ekiseera ggwe okufuuka omuntu oyo gw'oyagala okubeera, naye singa tolekerawo okwekkiririzaamu na kusigala ng'okola wamu n'essuubi, ojja kutuuka. Weesige nnyo Mukama Katonda eyakusobozesa okufuna ekirowoozo ekyo ky'olina kati. Omanyi ekinyonyi bwe kibeera kitudde ku muti nga bwe tulabye, tekyeraliikirira ttabi kumenyeka, kubanga okukkiriza kwakyo tekubeera mu maanyi ga ttabi, naye obusobozi bw'ebiwawaatiro byakyo okukiwanirira ng'ettabi limenyese. Okukkiriza kwo kuleme kubeera mu mbeera ekwetoolodde oba abantu, wabula mu ggwe munda ne Katonda wo eyakusobozesa okuloota. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, ekinyonyi bwe kibeera kitudde ku muti tekyeraliikirira ttabi kumenyeka, kubanga okukkiriza kwakyo tekubeera mu maanyi ga ttabi, wabula obusobozi bw'ebiwawaatiro byakyo okukibeezaawo ng'ettabi limenyese. Ekyokuyiga ekirala, awatali kugezesebwa kumala tetugenda ku ddaala liddako. Tewali muntu atagezesebwa mu bulamu, naye buli omu asobola okubaako ekirungi ky'ajja mu kugezesebwa n'ebiseera ebyakazigizigi. Katonda takuyita kuweereza n'atakuwa busobozi, oba n'atakuteerawo kkubo kutambula singa obeera okoze ky'olina okukola. Ng'otandise okutambula mu lugendo lwo, osanga okusoomoozebwa kungi ng'abantu abalala bonna era bwe bakufunye. Naye okusoomoozebwa kwe kutuyamba okutuuka ku ddaala eriddako, ng'enjogera egamba ennaku zino nti obumanyirivu ye musomesa asinga. Tosobola kufuna bumanyirivu okuggyako ng'otutte ebbanga ddene ng'okola ekintu, kyokka era obumanyirivu obwo buleetebwa amagezi ag'enjawulo g'ofuna mu lugendo lw'okutambula. Olugendo olwo amagezi gava mu kusoomoozebwa okw'enjawulo kwe tuyitamu. Ekintu ekikulu okujjukira kwe kumanya, mu biseera eby'okusoomoozebwa tewaba kutya, kubanga oyo abeera yakuwa ebirooto ebyo by'olina kati, era eyakuyita okubaako by'okola ng'oyita mu bakadde bo, abeera naawe ebbanga lyonna, naddala singa tetumwerabira
nti waali n'okutegeera nti yatusobozesa. Naye ku lw'ebyo bye mpiseemu era bye mpitamu, ne Katonda ayagala nnyo tubeeko we tutuuka nga tumaze okubaako amasomo ge tuyiga agasobola okuyamba abantu be abalala. Bw'oba ng'osomye ekitabo kino okuva gye kitandikira okutuusa wano we tutuuse kaakano, wamaze okukakasa nti okubeerawo okwo kwa bantu balala. Olina kugasa balala okusobola okutuuka ku kyoyagala. Kyova olaba nga tewali lw'otandika mulimu ate n'ogwewagirira. Buli atandika omulimu abeera n'essuubi nti abalala bajja kuwagira omulimu gwe gukule. Kale oteekwa okubeera n'olugendo olusobola okuwa abalala amaanyi okwongera ku lugendo lwabwe. Olwo nno lw'ono osobola okutuuka ku ddaala eddala, kubanga abantu be batutwala waggulu. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, tewali muntu atagezesebwa mu bulamu, naye buli omu asobola okubaako ekirungi kyajja mu kugezesebwa n'ebiseera ebyakazigizigi. Ekyokuyiga ekirala, okukoowa obulamu y'entandikwa y'enkyukakyuka. Omuntu atannafuna bulumi bumala tayinza kuleeta nkyukakyuka za muggundu mu bulamu bwe. Ekituyamba okukola ennyo okuva mu mbeera mwe tuli si bwagazi nnyo, kubanga bangi baagala naye balemereddwa okwewaayo okutambula. Si kukola kwaffe nnyo, kubanga bangi bakola naye bakoowa ne babivaako. Era si mukisa ng'abalala abasinga bwe boogera, kubanga buli muntu agulina, naye okuba nagwo kirala, n'okugutegeera ate n'ogukozesa nakyo kirala. Ekintu ekisinga okutusindiikiriza ennyo kwe kukoowa embeera mwe tuli oluvannyuma lw'okulumwa ennyo. Ekyokulabirako, waaliwo omusajja eyalina balirwana nga balina embwa. Buli lwe yakomangawo okuva okukola, embwa eno yamuboggoleranga n'okumugoba n'emugoba. Buli lwe yayitanga okumpi n'ewaka waayo, embwa eno yakolanga ekintu kye kimu. Bw'atyo yabanga akimanyi era yakyetegekeranga buli lunaku. Lwali olwo ng'akomawo okuva ku mulimu, yajja asuubira nti embwa ejja kumugoba. Ekyamwewuunyisa, ku mulundi guno teyamugoba. N'afuna endowooza nti oba oli awo teriiwo. Kyokka agenda okwetegereza obulungi ng'embwa eri ku lubalaza lwa nnyiniyo, ewulugumira wansi awo tevaawo. Teyagifaako ng'agenda ewuwe. Kyokka yafuna ekirowoozo okukuba akadde ka mulirwana ayogereko naye ng'omuntu afaayo. Mulirwanwa bwe yavaayo n'amubuuza nti, embwa ebadde ki leero? Tengobye yadde okumboggolera, kyokka njiraba eri awo ku lubalaza ewulugumira awo tevaawo. Mulirwana kwe kumutegeeza nti embwa yali mu bulumi ng'etudde ku lubaawo okwali omusumaali. Ono kwe kubuuza nti kaakati lwaki teguvaako? Ko mulirwana nti tennafuna bulumi bumala. Kino kyewuunyisa nnyo mulirwano, wabula oli yali agezaako kumutegeeza nti buli omuntu lwakoowa embeera mwali ng'amaze okufuna obulumi obumala, ateekwa kukola kyonna ekisoboka agiveemu. Kyokka singa omuntu amanyiira obulumi, embeera ye tesobola kukyuka, kale mmanyi ng'olumiddwa ekimala. Kola kyonna onoonye okumanya, okutegeera n'amagezi, ate ogakozese nnyo osobole okuva mu mbeera mw'oli. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, ekintu ekisinga okutusindiikiriza ennyo kwe kukoowa embeera mwe tuli oluvannyuma lw'okulumwa ennyo. Ekyokuyiga ekirala, ebintu ebisukkulumu bikolebwa abantu abasukkulumu abakkiririza mu Katonda omusukkulumu. Ebisukkulumu bifunibwa abantu abazudde okusukkulumizibwa kwabwe okuva eri Katonda omuyinza wa byonna. Bw'oyogera ku nsonga eno bangi beewuunya nnyo, kubanga beerabira nti ebintu byonna bye tutuukako mu bulamu era ne bye tukola wabaawo amaanyi ag'enjawulo agatusobozesa, newankubadde bangi batyo okukyogerako. Balowoozesa ensi nti amagezi gaabwe oba obukujjukujju bwabwe bwe bubatuusizza we bali. Oli waddembe okusigala n'endowoozayo, kyokka obutamanya mazima tekigasiimuulawo. Nkusaba wano w'otuuse ng'osoma ekitabo kino, ojjukire gy'ova ne by'oyiseemu mu bulamu. Osobola okukakasa omuntu nti ddala singa tegaali magezi go oba kukola kwo nnyo, tewaali baddewo oli? Kankubuulire, mpuliriza abagagga bangi abagamba abantu nti nze nakola nnyo, naterekanga nnyo, neerumya, era nze gw'olaba
nali mumalirivu nnyo mu byenkola kubanga nali nzikiriza nti nja kutuuka gye ndaga. Nange nzikiriza nti okutuuka ku by'oyagala oteekwa okumalirira okwerumya ate n'okukola obutaweera. Naye abaffe ky'ogamba abantu tebalumwa oba tebakola nnyo oba bo si bamalirivu? Waliwo obuyinza obw'enjawulo obuteekateeka ebintu ate ne butusobozesa okutambula, okutukuuma era n'okutulambika engeri gye tuyinza okutambulamu okutuuka gye bwagala tutuuke. Abantu bangi abalina we batuuse naye nga nabo bakugamba nti tebamanyi bwe baatuuka we bali. Nabo baalabiraawo nga bakola kyokka ng'ebivaamu binene n'okusinga bye baasuubira. Kale amaanyi gano ge gatuyamba okuzuula ebintu ebikusike era ne gatubuulira n'ekyokukola olw'okuba wabaawo by'ozuula n'obigoberera. Oluvannyuma lw'okumanya kino kw'ogatta obukozi, obunyiikivu, obutetenkanya, okwerumya n'okumalirira, naye ng'ekisooka mu byonna bangi tebakinnyonnyola. Amaanyi ago ge gasimbye okuviira ddala mu butonzi agatusobozesa okuteeka mu nkola ebyo bye tuba tuzudde. Tegalabika, tegategeerekeka ate era teri amanyi, wabula omuntu alabiraawo ng'asimbye ensigo emu yo n'emuwa amakungula mangi ddala. Kale okusobola okukola ebintu ebitali bya bulijjo oteekwa okuba nga waliwo ebitali bya bulijjo by'ozudde nga bisobozesa amaanyi agatali ga bulijjo okusituka gatambule naawe mu lugendo lwo. Bwe weezuula n'ozuula amateeka agafuga ky'ozudde n'okiteeka mu nkola, awo osobola okukoowoola amaanyi ag'obutonzi okukuwa omukisa era nga ye Mukama Katonda nannyini magye era omuyinza wa byonna. Ekyokuyiga ekikulu mu kino, ebisukkulumu bifunibwa abantu abasukkulumu abazudde okusukkulumizibwa kwabwe okuva eri Katonda omuyinza wa byonna. Okuwunzika ekitabo kyaffe kino Amaanyi g'obuntu, ekkubo erikutuusa ku buwanguzi, ekyawandiikibwa Simon Ssenkaayi, omu ku balwanirizi b'eddembe ly'abaddugavu mu ggwanga lya Amerika. Mukyala Maya Angelou yayogera ebigambo bino: olugendo lulwo ate lulwo wekka. Abalala bayinza okutambula naawe naye teri ajja kulukutambulira. Obuvunaanyizibwa okusitula obulamu bwo si bwa gavumenti oba omuntu omulala yenna, wabula bubwo. Omukisa gwokka gwe tulina kwe kufuna abatusanga mu kkubo ne tutambula nabo, wabula tetuteekwa kwerabira nti olugendo lwaffe. Teriyo kiseera kituufu kya kutandika. Ekiseera kyonna kibeera kituufu okukola ekintu ekituufu. Kale tandika era nzikiriza nti singa oddamu ebibuuzo ebyo mu ngeri yo, onooba ofunye omumuli gw'obulamu bwo ogunaakusobozesa okutambula obulungi mu nsi. Tandika okwetegereza ebikwetoolodde nga weebuuza bino wammanga: ninawo mukisa ki gwe nsobola okukozesa? Kiki kye nnina ku ssaawa eno kye nsobola okutandikirako? Kusoomooza ki okuli mu kitundu kyange kwe nsobola okutandikirako? Ebibuuzo ebyo waggulu bye bisumuluzo ebiyinza okukuyamba okuggula enzigi ezisinga obungi mu bulamu bwo. Sifaayo gy'ova, kikyoli na mbeera mw'oli kati. Nzikiriza ekintu kimu: bw'onoosalawo okukyusa obulamu bwo togenda kuddamu kubeera kye kimu. Bino bye mpandiika era bye nkubuulidde kaakano teri aŋŋamba nti kati wandiika kino, wabula mpandiika ebyo bye ndabye era bye njize. Tokkiriza kubeera muddu wa byafaayo byo. Osobola okukyusa ebyafaayo byo n'otandikawo essuula empya mu nju yammwe oba amaka gammwe oba olunyiriri lwammwe oba mu kika kyammwe. Kino nno kikulu: weesigenga Mukama Katonda wo eyakumanya mu butaliiwo ne mu buliwo. Buli ky'okola mukulembeze era tambula naye, kubanga ng'abantu tusimba ensigo era ne tufukirira ebbanga lyonna, wabula Katonda yekka y'alina obusobozi okumeza ensigo eyo ebadde emu n'ogifunako amakungula mangi ddala. Nkwebaza okubuwagizi bwo bwonna, nkwebaza okuwuliriza ekitabo kino, nkwebaza okukisoma, nkwebaza okuteeka mu nkola, nkwebaza okugoberera, naye n'okusingira ddala nkwebaza gwe asigadde alemerako era akyayimiridde, newankubadde ng'obulamu bw'oyitamu buzibu era nga bukaluubiriza, naye osigadde okyayimiridde. Tewaliiwo muntu alijjukira mirundi emeka gye wagwa,
tewaliwo muntu alikuwa mukisa nga walemererwa. Ensi egenda kukuwa omukisa ng'ogibuulira engeri gye wawangulamu, era abantu bagenda kukusembeza kubanga wawangula. Ensi eno teyagala bali bubi, ensi eno teyagala balemereddwa. Kale yimirirawo ku lulwo, ofube, okole kyonna ky'oteekwa okukola, weeweeyo, ogume, ogumiikirize, ate osige ng'okimanyi ky'omuntu kyasiga kyakungula. Bw'osiga empeke emu tosuubira makungula ga ttani, siga ekyo, naye nga mu byonna noonyanga okumanya n'okutegeera ge magezi agayungibwako ebintu byonna, era amagezi ago gatandikira mu kutya Katonda. Nkwagaliza ekiseera ekirungi, nkwagaliza obulamu obulungi, nkwagaliza obuwanguzi mu biruubirirwa byo n'ebintu byonna. Tusaba ekitabo kino okitereka abaana n'abazzukulu bakiwulirize era bategeere ebigambo bino, bwe tutyo bwe tulitonda ensi empya era eribaawo gye twagala ebeerewo mu biseera ebiriddawo. Nze Simon Ssenkaayi. Okunfuna genda ku mutimbagano www.simonsenkai.co.ug oba osobola okunsanga ku nnamba yange eya Watsapp note 7557 23 79 43. Osobola n'okugenda ku kibanja kya Facebook n'oteekamu Get Inspired with Simon Ssenkaayi. Osobola n'okunsanga ku Twitter Simon Ssenkaayi. Osobola n'okunsanga ku LinkedIn Simon Ssenkaayi. Ate ennaku zino osobola n'okugenda ku ssimu yo eya smartphone n'ogenda mu Google Play Store n'odownloadingayo app yange Simon Ssenkaayi Inspirations. Ojja kuba osobola okutufuna n'okukwatagana n'ebintu bingi ebitukwatako ne bye tukola. Njagala okubeebaza ennyo ebbanga lyonna okugoberera n'okuwuliriza puroguramu ya rediyo yaffe, puroguramu Manya Kyoli Manya Omulimu Gwo, ebeerawo buli lwa mukaaga essaawa 12 ez'okumakya ku 88.8 CBS FM, ne buli lwakutaano ku ssaawa 12:30 ez'okumakya mu puroguramu Keeze Omukozi Akulaakulana ku 89.2 CBS FM. Emmanduso rediyo y'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Baagaliza omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe ne mu bulamu bwammwe. Simon Ssenkaayi, Ssaabasajja Kabaka awanga.